Mukyala Fiina Mugerwa ntandise naawe oli muyimbi oyimba we wakoma okuyimba n'omwaka sigumanyi nakoma okuwulira nga nkyali waffe Masaka ebiseera ebyo wayatiikirira nnyo era nga gw'omu ku bawala be batenda wano mu Kampala okukyusa ebiwatu n'okubinyoola ffe nga tukwegomba tetumanyi byatuukawo lwaki walekera okuyimba tetumanyi byatuukawo lwaki ekiboga gye tugenda tokyabeerayo tetumanyi byatuukawo era tetumanyi lwaki oli awo wooli nange tomanyi lwaki ndi wano wendi Fiina Mugerwa wazanye emizannyo gyo eyo wuma gye mwekyangira muze yagitandika nendeetera n'ebizibu webbaaka omwaka gwali gwa 2017 muno mwenjogerera ennyo nga tutandika Uba n'omugenzi Moses Radio yali akyaliwo ne mujjanga mu gurupu ya Uma ne mungamba Pazo gw'oyogera kuba ne maliriza nga nfunye obuzibu ne baganda bange bakasuku nakaddamu okukwatagana nabo radio ne zinteekako ekikookolo nga muyina enjiri gye mupromotinga nti music wa Uganda tazannyibwa abantu bonna ne bantyawa ne banta Uma ne mutuuka ne mugitulemesa ne tubalekera ekintu kyamwe ne kadi ya Uma nkyagirinanga memba nze omu ku bammemba siringiriza nsako yammwe siringiriza sente zammwe ze mufuna tebinkwatako nasalawo nenzira mu studio mu nkola y'akajja obunaku kemmanya nentandika nenzirayo buto okulima olubimbi lwange mukola meeting zammwe gavumenti ebawa budget mukimanyi bulungi ne mukuba amajja gammwe ne mufuna sente zammwe ne mutwala sente zammwe ffe ng'abasajja abakulu ne tumanya nti gino emyaka gye tulimu olaba munno waakwatira naye waakwatira munno waaliira naye waaliira ye yayita wano nange kangende mpite wali noleka abantu buli omu n'agenda n'akola ki n'afuna kyafunye mu free market mwe abatulaba abali eyo abasaakanya you don't know how also Uganda music industry abantu gye bayitamu temumanyi era temulimanya era bw'otunuulira omuntu ali wano asaakiriza tamanyi Mukyala Fiina Mugerwa bwe wampeereza ebbaluwa nakubuza ebigambo bino bibiri nekubuza nti Fiina okangamu ebyaffe nga ebyabayimbi oba byaddala nekugamba Fiina nkuze emyaka gye ndimu sikyayagala kujjonkera bantu tewampa ansa ntuufu nonga ku Mande jangu twogere bwongamba ku Mande okujja wagezeza ku Sunday ekiro n'ofulumya kiba kuntumye ompita mu kusooka wangamba nti Pazo jangu twogerenga abantu kitegeeza Mukyala Fiina Mugerwa with due respect wabadde oyagala kuyisaawo bibyo ekitongole kye bayita Uganda National Cultural Forum kiriwo okuyamba bayimbi bansibire Juba lwe nagende Juba promoter nga nzibi kojja wange Kamiliyoni yakubira abayimbi be Juba John Fulogo ye yanzija ku polisi y'ejjebere je milimo gye mulina okukola onfuna bulungi mwe ekitongole ekirwanirira abayimbi ndabye ne jjajja wange ragadi mu respectinga nnyo abeera muno mu Makindi asula muno mu Makindi awangalira mu Makindi mwe musinga okubeera abaana bapukaningi abanoonya ansa nga yebase ku studio omwaka mulamba anoonya ansa taxini esiiba mu luba ekiti kibeerako ekibanga okuva Monday mpaka Sunday nakuswama leero n'omuzeeni nagaa lundabe mpaka kolabo mukama n'ayamba n'asaasira nga naffe bwe twateeganga ba Eddie Kenzo kujja live nga tewali yadde akuyamba kwabo nga tewali yadde akusasulidde ka studio nja kuyitaayita mbwangu mala ntuuke ku mulamu omutuufu sinatuuka mu kwejjonkera kasooke nnyinnyonnyole ekitongole kye bayita UNCC buli mwaka kitegeka ekivvulu bakiyita e-concert eyo mugimanyi bulungi bayita buli muyimbi waabwe gwe baagala abasanyusa ku mmeeme yaabwe ne bakibroadcastinga ku NBS n'ama-TV gonna ne beerondera abayimbi be baagala mwali mumpiseeko olunaku lumu nga mutegeka e-concert ne muŋŋamba lunnabe leero jangu oyimbeko ku e-concert mbadde nga mbalabira wange nga ninga alaba TV mbadde nga mbalabira wange gwe Fiina Mugerwa ne banno nga ninga omwana wange Faridi nga alaba katuuni ne muwa bannamme be mwagala ssente ne bajja ne bayimba nentuule waka bwe nti nentuuka mutima okwebuuza nti kale
kubanga concert zibadde nga sinayimba nakudi ne ngamba nti mu bayimbi ba Uganda bonna ekivulu ekyo kitira kubeera naguru ku Next Media nze Fiina Mugerwa ne Ragadi ne ba promoter ababeera mu nsonga eyo tebasobola kumpita n'ennyimba y'ebigezo tebasobola kumpita n'ennyimba y'ogenda ogule motoka mwampita ebivulu bitusala wandyagadde otegeka ebivulu baleme kukozesa sente muzifuna imbu buli mwaka government ena accountability ya bombi musanvu sente ziriwo okuyamba abayimbi imbu biliyoni musanvu tubuuze wano ku bayimbi bonna tutandike tubabuuze ani yali afunyeeko yadde 10 tubabuuze accountability bwe mwakola wuma ne mugijjamu abantu abategeerekeka mwakola ekibiina kya wuma ne mukijjamu abagezi nti oyo Lil Pazo mugezi ategeera oyo ajja kulemesenga bana yaffe n'ensako ne mugenda abayimbi abategeera abamanyi music bwatambula ne muba trashing out ne musigaza abayimbi abato abatamanyi bigenda maaso abatamanyi sente zaabwe bwe zifunibwa abatamanyi sente zaabwe bwe ziribwa temwakomaawo nga mulaba abayimbi be Kampala bagezi toyina ngeri gyoyeza kulimba mu lunnabe omutuuze mu meeting omuwe kadi ogende mu government ogirimbe bino nabagambye naama mwe mwazi jonkedde teri muntu agenda kuwangalira ku nsinga nfudu fenna kapuuti wali mwe mwatankudde onfuna bulungi mmwe otegeera ne mugenda mu buli region kakati bwe mwalabanga ffe tuli bagezi bakabako tetusoboka bagulavite tetusoboka abayimbi abagezi abamanya ebintu bwe bitambula tebisoboka kyemwakola ne mugenda mu buli region kati mukwata abaana bambi abatanaba kubugumizibwako mbutulina abayimbi b'embale mbutulina abayimbi b'ekiboga mbutulina abayimbi b'erakayi kubanga bo batata baba tebamanyi ngeri gye mukubamu ssente nangeri gye balyamu ssente mu byonna ebyo nga tubalese mukuba booki wammwe muli amajja gammwe Fiina Mugerwa nategeka enkudi beach festival ne bannayuganda nabasanganga ababoda banyinaze bakadaama banguliranga tikiti wano ku live nangamba lunabe nkuguliddeyo tikiti UNCC mugamba kitongole kiyamba yimbi di lunaku ki mwaba UNCC nawe Fiina Mugerwa aye paradinga ngowere nyimba z'abantu abana baffe tugenda baleta wogwe Fiina nze kikwatagana ku bana bange ntabuka obwavu bwali bunumye ko ngotegeka concert gwe Fiina ngogende ye wajja no sale na kuwa sente gwe Fiina abana bange ngate balina adeza kwencha gwe va ku bana bange gwe va ku lunabe gwe nvaako gwe nze nkubuulira onviireko ddala oneesonyiwe okitegeera abana bange nga babona mbasitule mbalete wuwo abana bange mbasitule gwe mbalete wuwo gwe wepalawuda ki abana bange mbasitule mbalete wuwo obalabirire gwe abana bange obaweerere gavumenti yatuterawo firi economy ffe natukole okitegeera nze nyimba walyondabyeko ku setayi sukulu enyimba zange zenyimba walyondabyeko ebuddo junior sukulu walyondabyeko ku kirommo walyondabyeko ku bivulu bya Kristo panda byayimbi byategeka enyimba zange oziwulira ku radio enyimba zange ozirabako ku TV enkudimbulira wagirabye ku TV walyogirabyeko wagirabako wa enyimba zange ziyita ku masimu g'abantu ne bampita e Bulaaya onfuna bulungi tomanyi nyimba ze nasooka kuyimba nayimba oluyimba lwamutujjeko omusolo ne ndutwala ku Bukedde ne bangamba justice ejja kuluwera luyimba lugamba abantu mbwe omusolo lwaki ogamba abantu omusolo nenyimba mutujjeko tudeeka n'omugaati nenkubirwa amasimu ne bangamba lwaki ogamba omugaati abantu lwaki obagamba omugaati nenyimba biva muntu uyo enyimba boziyimba bozitwala ku mativi gabo zikuba ne ku maradio bagamba tezirina vibe onfuna bulungi it's a free market buli omu nakola kyayagala enyimba kiringanga kyakulya oli agula omuyembe ono n'agula epapaali weerondeko byoyagala enkudi bwe bate kunyumirwa genda ogule walukagga ekyatusomesa lwera onfuna enkudi bwe bate kunyumirwa genda owulize walukagga okitegeera enkudi bwe bate kunyumira genda owulize sebatta n'abawanuka ani akukase gwe nyimba zange oziwulira ku radio ki enyimba zange oziwulira wa gwoziraba ku TV ki enyimba zange njogera n'abantu bange abandi wano maaso basebo ne bannyabo ne bampa omukisa ne bampuliriza bw'oba ogamba mwe enyimba zange oziwera oziwulira wa bw'oba ogamba mbu nze ne gulafite tufuuse kiso kya mbuzi waliwo n'abakulembera pulezidenti wamwe akulembera wuma yayimba waliwo yayagala okunzina waliwo yayanjagalira bya ddala bawala bameka wana abayimbi abayimba nga beegaziya beebajjula ng'ensujju naawe gwe kennyini tujeyo obutambi nga weebajjula
wano wayimbira maso go wekitibwa yali vice president Kiwanuka second neso nyine zimukwata ngawe no oyimba bwegaziya boti ngawe no yimba bwegaziya gwa mutukirivu ebanga lyo nalyo wamala ngo yimba wayimba nga abantu bakutenda kunyola biwatu nagenda kuzindira ku mu bantu batudde ensonyi nga buziba kwata ne bakufuwa kye bakufuwa otegeera ebanga lyo na wakoma dio kuyimba oyinza nokuba mabalage wali oyimba ko tekakyaliwo bagasenda bayisawo amakubu gwe bobali lipazo sikusani sandeka bwe twogera na yimbe enkudi ne kugamba mazina bagayita nkudi gwe chicha wategeera na yimbe enkudi ne kugamba mazina gwe chicha wategeera gwe kinyinyonyole leto olulimi oluganda ja yakatabo ko olulimi oluganda ja yakatabo ko olulimi oluganda gwe kikonyogo bujeyo obutabo bw'olulimi oluganda mulumanyi wano twabusomanga mu secondary akwogera ekigambo enkudi we kiri ojeya amakulu gaakyo olulimi lwempulira kasitamba nga ndi muganda tebiri mu mboleta be makerere kutaputa bitabo kubandu manyi teruli muntu oleta be makerere ba professor kutakula bitabo oli otya ndi bulungi bwe tuddamu oli otya joli eradde mamu nyoge mirembe mbimanyi tebiri mu buwaise ba professor makerere ne batakula obwongo mbuwa balese ba professor be makerere mbuwa balese polisi inze singa gwabadde gusinga nga nkimanyi singa siri wano ku live nayimba nkudi gendo olete kye kitegeeza gwe onzijonkera nayimba nkudi nenyimba mutu eranze singa sinayimba ko luyimba lugamba nti government sensitizing abantu bagende boche bipira ku kubo oloza mu Uganda yonna ezenyimba goziraba oloza abakulu tebaliyo kubanga waliwo free economy kyebayite dembe ye muntu okola kyayagala kasita kibanga tekirinyirira balala obwedda mepalawuda olulimi oluganda Buganda wano Buganda bwebeeri n'ebizibu ebijiruma nga temuvaayo ettima lyammwe eribajjudde mulaba Katonda omuntu gwayambirira n'ekisa ky'abantu mumuteekako embeera mwe olulimi oluganda mirundi emeka wano ensonga za Buganda nga muvaayo musirika nga ne Ssaabasajja mutuuka okumulengeza ne mukola mbu katuuni mmwe Buganda tulwanirira olulimi oluganda ebiruma Buganda nga temuvaayo musirika muvaayo kati mugenza okulaba nga ffe kiso kya mbuzi bwe muba mugamba abayimba ennyimba mweze mulowooza ngeziwe mulazi sirimu nayimba nkudi mugende mukwata abawala abayimbi mwe gwe Fiina gwe mugende mukwata abantu abambala obubi bwe mba mugamba mujjonkera abantu mukolenge ensenda endala zikata buli muntu atambula yambadde sharia togenda gamba baana b'abantu gwe mubayimba ennyimba eziwemula gwe igwe ng'abantu bategeka emisomo gy'abakulu wano ne bawemula kyere nze wali ondabyeko ebuddo nga nnyimba ku St. Mary's oba ku St. Lawrence nyimbira abantu bange bakulu ngenda kiro era nyimbira abantu bange abakulu abakuze emyaka ekiro benyimbira sinayimbako misana wandabyeko ku kivulu kya Fresh Kid benyimbira bebange ye audience yange wali ondabyeko nga nyimba ku kuli muyiru kindagateni wali ondabyeko makago nga nzija abana bomba teredeko ekizindalo ng'ekyabalokole wali ondabyeko lwaki tondeka omanyi jempa lwaki tondeka gwe bw'oba tobye ennyimba tebikusanyusa genda otekeko it's a free country it's a free economy fundamental right n'amaaso gange kati abiri nakirabako nga gulavita omutuju yagala ebivulu bya gavumenti kuba yalina vibe kye bayita eddembe gavumenti yaleeta kwekolera ebintu byoyagala kasitoba nga tonyigiriza balala nazzeko makaga abaana ne mbaterako ennyimba zange ojombuukirako nazzeko makago ne bwona nkomyayo gwe ne bwona nkomyayo oba ntwala luzira gwe ntwala yonna gwe Fiina gwe ne banno gwe lagabyo osula muno makindye muno abaana njagala okujjukiza basula mu studio bakolereyo studio gulirayo Frank ajja kamera yogera ne president ne General Salimu Sale accountability mugimuwe General mumuwe accountability mumugambe twagulayo kamera mugiteke wane w'omusajja Frank ajja yayambye abantu emakindye mugimuterewo mugambe tuguzeyo kamera eyamba abayimbi abato buli anajja kuwangayo emitwalo 2 tukutadde ku payroll ya gavumenti bakadongo kamu bameka bana abawemula mpapula z'amawulire meka waneziwemula radio meka waneziwemula bayimbi ki abayimbanga beega atawana abawemula bameka abayimba wano nga bawemula bangi bawemula gwe bw'ogamba mbu ojjonkeraze ne gravity bonna ojja bakwata obamaleyo bapolitician bawemula abantu bonna bawemula gwe ate nze saawemula nkubuuza enkudimbulira kye kitegeeza gwe
mbulira ensujju togirya wesibye ne kulimba lwesina bakufulumya oddido olimba ensujju wali ogiwuliddeko ensujju waliwuliddeko ensujju togimanyi togirya lwaki gwe obuseegu bwo n'obugwagwa bwo ate kyengenza okulaba abantu abakulu mwe musinga obugwagwa mwefuula abantu abalungi mwe bagwagwa mbu mwonoona abaana gwe nnyoko bwe yali akuyigiriza okwegatta yamala kukubira drive gwe bamala kukubira drive nti ojjamu empale n'obuleega n'ogenda ne weeganzika ku buliri bw'omusajja gwe ŋŋamba gwe anzijyonkera nvaako gwe nze nvaako ŋŋende njiyo obulamu nvaako netetenkanye nvaako njakayana mpaka nze nkayana njakayana nammwe paka njakayana ate njakayana njabakayanya tugende nga tukayana okukayana gye ddembe lyennyina lyokka njakayana nammwe ogamba otya abantu mbu tebaddemu kuntegeka gwe mbw abantu tebaddemu kumpasyo nayewo gwe Fiina lwaki mutuleetera ebizibu wajyontwala kubo kiri onkwasa nali kuweteddemu nali kukiiseemu wajyontwala nsula ku Salama Road simanyi gy'osula oyawula migabo gyo mu UNCC ne mulya ne balagadi n'abaabo amasuuti ne balooya bammwe otegeera ngabanako ntwalako kimu kya 10 ko nzigyokera nkitwalako tetusse bantu tetukudde bantu bubadiya wefuula omulungi gwe gavumenti gwe minisita w'empisa gwe otandise okupaledinga abantu obayinvolovinga oyise bafande oyise aba UCC oyitaayita abantu wepaledinga olw'okuba oyagala bakutende kigwe gwe pulezidenti w'abayimbi gwe Eddy Kenzo Tereza Light betaaga kujjonkera bano ne bona ntwala nze ngenda akayana bannayuganda munjigeko ekintu kimu ti pava akayana nze manyi kyekitegeeza okuba nga tolinaamu gwatakitegeera puulo nze manyi kyekitegeeza okukera ku makya nga bano bagenda okukola nga ku lunaku olukulu gwe ng'otudde waka mukazi wo naakutunuulira n'abaana bo bano nga bagenza okukola gwe togenze kukola omusiru yabanjajinga gwe batagobangako ku mulimu atagwangako mu bizinesi akyasula ewa kitaawe yabayogera wano mu comment section y'ebintu ebyekigwagwa atanayiga nsi atanamanya bulamu bwe butambula yabayogera wano ekintu kyekigwaga kyonna okkirizibwa kuba tolina magezi okkirizibwa nga togwangako mu mirimu okkirizibwa amaloboozi gano gempanika nkayanira kyange abo batudde baagala abaana bange baboneebone oyagala gwe nkubulire sad story about me okuva lwe nalwala okulwe nava gwe mu ddwaliro oyagala nkubulire gwe sad story about me gwe madafa konveeko omanyi byempita mu gwe oyagala nkubulire gwe sad story about my life gwe nga ne lwekwesa lwembala gwe bombo kilati otegeera nze ne Katonda okumpa kyasa abantu ne baddamu ne bampuliriza it's a blessing zigwe oyagala nkubulire gwe sad story about me gwe oyagala gwe nkubulire sad story about me gwe ogamba abantu baleme kudda mukumbuki nga gwe bombo klati oyagala nkubulire sad story gwe about me about my life gwe okuva lwe nave bombo gwe nkubulire gwe madafaka gwe Eddy Kenzo gwe gavumenti nyoko nvaako wanatafiirwangako mirimu gwolowooza ffenna twasoma obwalooya gwolowooza ffenna bagenda kutuwa emirimu nga bwobadde otudde ne bakyalibo gwolowooza ffenna bagenda kutuwa mu polisi nga bwobadde otudde ne bakyalibo gwolowooza ffenna bagenda kutuwuliriza kyansa eryemu bantu be batuwuliriza be batuyamba ate nabo abantu abatuyamba oyagala batujjako mbu tebatuwa bivulu gwe nalyawuwo nakugamba kano mazina bagayita nkudi gwe wategeera ki nenkugamba eno nsujju gwe wategeera ki gwe watwala ki gwe wagenda naki wefuula mbu olulimi oluganda ebiruma buganda bwe bibaawo oyogera gwe nga mutuuka nokola musaabasajja bukatuni mwefuula abayagala buganda ennugu zammwe olw'okuba mulaba omuntu Katonda gwasasidde ekisa ky'abantu gavumenti omuntu emulesa akole otegeera agenda afune kafuna onzigyokera
Gonzi jonkera ngani gwe. Omanyi olugero lwange gwe. Nzije ndukubira ku meza ne bachali bo gwe Fiina. Mbigambye Eddie Kenzo. Kuba bo bamanyi. Bakenzo bamanyi. Abakulu mu government bamanyi. Tibano ba yuti wano we bategera. Kutegera. Tibano ba yuti mukama wa basasiride. Ne bafuna ke bafuna. Ense kirabye nkayanye. Ense kirabye mpakanye. Era ogenda kuntwalira mu kukayana. Mpaka yonna jona nkomya. Ense kimanyi nkayana. Mpaka yonna jona nkomya. Na accountability tujeetaga. Ya bilioni 7 buli mwaka. Nayo mujirete. Fiina tunalya uwo. Tukujukize tetusobola na kulya uwo. Tukola escape route. Olwokuba Salimu Saleya bagambye I want accountability. Kati wetera mufe. Office yofe ba artist tujimanyi tekola. Tujimanyi byezanya. Tetujijonkera. Tetujiriyo. Otegeera. Lwaki oyagala okulaga public nti tukuliyo. Tetukuliyo. Tumanye engeri gy'olyamu. Mazima g'osinze n'okulya. N'ebyokuyimba omaze emyaka 3. Toyimba. Netugamba nedda with due respect yagezaako. Bambi awumulireko. Abadde omu ku lugendo. Awumulireko naye ali. Otegeera. Tujeyo obutambi bwonga wakuna mirensi. Nga wakuna mirensi. Tubujeyo. Kwata Lil Pazo ne Gravity. Bwoba mala. Buganda ogirwanirire. Nga bwowulira nti olimi olwagala nnyo. Twagala ne Buganda ogirwanirire ku nsonga za Buganda. Ekirala. Owedde abamu balaba. Ennyimba zo baziweze. Ozuulira ku radio ki? Oziraba ku TV ki? Webale yaleta TikTok. Webale. Sebo wayambe ensi. Abana b'abantu baali bafe enjala. Abana b'abantu baali bagwawo kalya zaabwe nga zaagwa. Kalya z'abayimbi emakindye zaali zagwawo. Ng'otwala oluyimba ku radio, ku ma TV. Nebaza abamu abatuyamba. Abatatuyamba sijja kubatira ku liiso. Bino bye bigambo bye batugambanga.